Omulungi atulaba nkwaniriza nnyo mu kaseera kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Mu ssaawa 24 ze twakakuba amabega lw'ebitundu by'eggwanga ebyafunye ku nkuba omuli Bushenyi nga yawezezza milimitaazi 18.5, Arua milimitaazi 6, so ng'ate eyo mu Mbalala zaweze milimitaazi 4.7. Bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa, bitulaga ng'omukuubo gw'enkuba gwongedde okusimba mu masekkati ga ssemazinga wa Africa, omwono nga mutwalidde n'eggwanga lyaffe Uganda ekireeseewo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Mu biseera eby'okumakya tusuubirayo akasana okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, so ng'olw'eggulo embeera eno tugisuubira okukyuka era nga tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga n'awamu ejja kubaamu okubwatuka okw'eggulu. Lyo ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 28 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe, so nga amasekkati g'eggwanga lyaffe n'ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale nga n'ekibuga Kampala mw'okitwalidde, ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 27. Ate eyo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri emitala w'amayanja mu London tusuubirayo ekire ky'enkuba, so nga mu Cape Town ne Washington tusuubira obudde okubeera bwekiddedde. Olwo mu Abu Dhabi tusuubirayo pereketya w'omusana nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku degrees 42. Gwe munnange omulabi waffe omulungi atulaba, kino kye kiseera okutandika okusiga, kubanga bagamba awagwa enkuba wagwana ssooli. N'olwekyo ekiseera kituuse era ffenna abalimi naddala okusingira ddala tugende mu maaso n'okutandika okusiga, tukozese omukisa guno ogw'enkuba etandise okutonnya. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano mu kiseera kino, era tubasabira okubeera obulungi. Mukama abeere nammwe.